eno ye alipota Embeera y'obudde wano ku Bukedde TV ojje kutuusaako nze Agnes Nalukwago ebiseera ebyokumakya ebitundu nga Kampala Jinja saako ne Mukono bibadde byakiddedde ate oluvannyuma akasana ne kaaka nga mwetobesemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisingawo bungi wabula ate eziweredde essaawa 3 ez'okumakya Soroti ebadde wezeza enkuba ya milimiters 4 n'obutundutundu 3 olwo Masindi milimiters 3 n'akatundu kamu so nga ate Arua milimiters obutundutundu 3 kino nno kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gukyasimbye mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa ekiviiriddeko enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisingawo bungi wabula ate mu biseera eby'amalya g'ekyemisana tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono olw'ewasigadde akasana kajja kwaka nga mwetobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu erya waggulu tusuubira okutokera ddala ku degrees 29 eyo mu Kasese Mbarara wabula ate ekibuga ekikulu Kampala saako ne mu bukiikakkono tusuubira ebbugumu okutokera ddala ku degrees 27 olwo mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu lijja tukira ku degrees 25. Batugenda kaibweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Dar es Salaam saako ne New Delhi tubisuubira okuba n'enkuba wabula ate Mombasa wamu ne Brussels tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukira ku degrees 28 eyo Mombasa wabula ate Dubai tusuubira akasana okwemula nga n'ebbugumu lijja tukira ku degrees 42. Eyo tusobodde okufunirayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekyebunaanyizibwa ku Embeera y'obudde sigala nga yekumira ku Bukedde TV nze Agnes Nalukwago tovaawo.